abanga koi ndye abe mulungu nga mwalabye nnyo okubatwala ate musimye ate kibye nnyo mu nnaku zino ez'ekirwadde kino ekikambwe munadda waye ng'obavu bungi batusabe nnyo bwebitereera babukomyewo naye mulimba mwatusuubiza okulwana kun'emirambo girabweko kyekyabaddewo Okera nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. ekirwadde kya covid kirifukidde ekizibu bannange wowulira bino keesezi zirinnya buli kiseera tuyingidde 19 mwezi izo ebyongo bitadde ebbali ate eyo ku muliraano kibi nnyo Kenya eri mu 2014 simanyi bannange oba tunaava mu muggalo ffe nga tukyali mu mbeera y'omuggalo gano mawulire waaye malungi naye atojja geewuunya Uganda etandise okubanga ekola amasimu era nga kati efulumiza ddala agawerera ddala kyokka ekyewuunyisa 18 lwe twasoose okukola ate twaluweereza eri simanyi gumu 8 twaguweereza mu Morocco ate nga naffe ono tugeetaaga kati tetumanyi lwaki twatandikidde mu kutunda bweru Abisiraamu olunaku lwajjo yabadde Idi ne Idi eneegenze mu bitabo tebagirabanganako tewali gye bagenze bonna babadde wakati tewali kwenyeenya bagamba omuceere tegwaba woomedde wawalalalalala ebyo nga bikyali awo gavumenti ya Uganda yanisirukidde n'eyamba bannayuganda abali ebweru bannange bakaba balajjanna tebakyalina kyakkola waliwo abali e China abagamba nti bannange ffe batuyamba babatuteeka mu karantini mwaka mulamba naye nga tuli waffe tubonaabonedde ku mawango kamala abasuubuzi abakolera mu akedi wulira omulanga gwe bakuba gavumenti ositukire mu munnange bagamba batandise ofuna obubaka obubabanja sente nga buva eri bannannyini akedi ate nga bukambwe nnyo oli akuweereza meseji ng'eriko n'obumansuka n'obuwoni nga ng'egamba mpa ssente ojja kukiraba gavumenti yamba abasuubuzi ebyo nga bikyali awo tetumanyi bulungi obaddala amasomero ganaggulwawo kubanga bannannyini masomero bali mu kugamba bannaye balina okutestinga abaana era ebisaanyizo birabika tebinaatuukirizibwa biringa ebya budobozi bu face masiki lockdown yandiyongerebwayo wawalalalalala ogedde ku bumasiki nesalawo bannayuganda era mbajjukize ti bumasiki buno bwebumukukyadusibye bumugalera webutererera ndowooza gavumenti wemalira obwayo nga tuvaayo ekyewunyisa ennaku ezaweebwa zizino zitambudde wiiki namba ekongose tetunamanya ani agenda kukola bumasiki olunaku lweggulo mu kusala Idi munnange erifitiri wabadde obubaka bw'enjawulo newulira munnange mufuti bwe yaweereza yagambye okusaba okutegekebwa mu State House tekumala twetaaga amasinzizo okuggulawo tusobole okubanga tusaba Katonda awulira nnyo abasabira awamu era n'abadda mu gavumenti sumulula amasinzizo ebyo nga bikyali awo baddereeva bannange ebintu ebyabwe bye basinza otuleetera ebizibu bino yadde abamu babeera mu karantini olwajjo bafunye bakontakiti zaabwe bannange olwogwe bakwatidde empozi okuva emutukula yasangiddwa mu kono wawalalalalalalalala ubyogereko ebisanga wano mubisanga wano tukasande yo mugere yesebo
yalete na covid twali tumanyi tunagenda tuko kumalaka ekisibo nga covid agenze ne munako nakulokulo n'okusala kwabadde kwa kimpowoze ng'okusala kwetabiddwa mu bantu banjawulo wabula mufuti yasobodde okubanga ategeeza naga nti singa gavumenti nga bweteekateeka okugula bintu ebyenjawulo byebeeyina osooka otunulako ge masinzizo okubanga abantu abasabira wamu katonda abaddamu mangu bwe tubeera mu State House tusaba naye twetaaga tusabire wamu n'abantu okusinga okutulaba obulabi kabasaasira guno omwaka gugeragera mu byafaayo mukama katonda bw'anaaba akomeza mu guno naliyinza okwoza guno omwaka gugeragera mu byafaayo naye tujja tugesera tugambe gino emyaka kigeragera mu byafaayo kakati Easter twagisabira waka okulamaga kujja kubeera waka Yidi yasaliddwa waka kakati ne Christmas naye bwe tutaweerwa ye Germany balina kye baakoze bakoze batya abaisiraamu olwa social distance omuzikiti gwate tegumala ne beyawuzika ku church beyazise ku church wonna obumu bwabadde bw'amaanyi mu byafaayo kiri wandiikibwa basalirako badde bayingira omumu nga wamala okusala wabadde wagazi nga beeyawudde bwe bati beewoze ku church naye bayisasudde ate kusasula ki badde kupangisa okuti yagamba tusabireko awamu abantu bajja kuuma social distancing bajja kunaaba engalo kubanga tukola ki katonda atuwulira mufuti waffe tweyanza nnyo byonna ebyo naye ekintu kino kijja kumala tugwamu Kenya eyambusa 1014 kakati kyesitegeera ate ffe empulya tuli mu 10 ate twaliko mu 2 bayawuddemu kati twebala byaffe twajjako bali kati twagala bazaayo twabazaayo bagende ffe abalwadde abaffe nnyini fwe kati awo fwe kati fwe twebala fwe in house era tukola bulungi in country ate performance tetubadde bubinyo kije mutegeeza obutakola abange wama minisita y'ensimbi Matiya Kasaija yavuddeyo n'alyogera nakkaatiza naga bannange sente zeniya SSF muzeetaaga yes sente teziriiwo mujja tuzibateresa kutukola ki sente teziriiwo muzaagala minisita Kasaija obadde ki sente zaffe tukuteresa kale zetubateresa abanga savinga okumala emyaka 15 bandawusi n'abalala bo balina access ku sente za naye oba olina emyaka 14 nga wasavingira 10 naye ng'owezeza emyaka 15 nga sente zo zigendayo ogenda kuba n'obusobozi obufuna sente zo naye sente teziriiwo tuzibateresa ziteekawa kiringera kya masiki byebimu ati kubuzaabuza masiki zimala kujja kyokka olwedde kino kibeere kabana baate tugenzeeyo gye tulaze bosi ebyabwe si bizibu andi kyembuuza ekyabwe wamma buli asavingidde emyaka 15 ne bwoba olina emyaka 3 naye ng'osavingidde emyaka 15 gyoweze mukama katonda akubiseeko akasubi sekifuna naye sente teziriiwo n'amagezi ategeere omusiru